نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله amatendo gonna gabaga Allah w'ekitiibwa kyatwadde obulamu wal hayyu qabla kulli hayyu tumusaba Allah w'ekitiibwa abeerenga atuwa obulamu obulungi n'abantu baffe na bonna abatulaba wano ku Labbaika Islam Media. Ssaabasibwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallama oyo yatusiimira eddiini eno okubeera nti alhamdulillah Allah atusiimira eddiini ne nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallama n'alafuubana nnyo okuba nti buli kimu kye twali twetaaga okubeera ntumanya ku ddiini yaffe y'Obusiraamu tukifuna. Tusaba Allah ow'ekitiibwa abeere nga tusinkana ne nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallama. Tukomewo ate okubeera nti era tujjukanya insha Allah nga bulijjo, naye nga essaawa zino buli omu akimanyi nti nno akeetalo okwetegeka kungi nnyo eri bahaji ne bahajati n'abantu abagenda mu hijja. Hatta n'oba togenda essaawa zino gwe kimanye ebbanga ly'olimu, emyezi gy'olimu, myezi gya hijja, nga tewali kaseera kalungi nga kano okubeera nti mu bye tujjukanya nabyo mbaamu empagi eno ey'okutaano, empagi eya hajji. Nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallama ongera okukkaatiriza obukulu obw'empagi eno. Malayika Jibril we yajja ewuwe n'emubuuza akhbirna anil Islam, tuwange nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallama tubuulire ku Busiraamu. Mpagi ze yayogera mwalimu alhajju baitillahi alharam, mwalimu okubeera nti omuntu asituka n'ava waali wonna wonna n'anukula omulanga gwa nabbi Ibrahim alayhi salam n'agenda ku nnyumba ya Allah ng'agenze kura Allah ow'ekitiibwa. Era kiva olabanga mu mpagi ze tulina okukakasa nti mpagi era olina okubeerawo naye ng'okimanyi nti nno mu mpagi ez'Obusiraamu oba otuuse okubeera nti okola hijja oba tonnatuuka, gwe kimanye nti nno mu mpagi ez'Obusiraamu ziri ttaano. Mulimu alhajju baitillahi alharam, mulimu okulambula ennyumba ya Allah ey'ekitiibwa. Tugenda kwejjukanya ku kye bayita maqasidul hajji, ebigendererwa ebya hijja. Ebiseera ebisinga omuntu ategeera obulungi bw'ekintu ng'alwe twatunula fadailul hajji, ebirungi ebiri mu hijja, naye kino kiri maqasidul hajji, ebigendererwa. Omuntu otegeera ekigendererwa ky'ekintu osanga oyinza okutegeera obukulu bwakyo n'ojjumbira n'obeera nti oyongera amaanyi mu kubeera nti okola omulimu ogwo ogw'ekitiibwa. Era essaawa zino omuntu yenna yenna yeeteeseteese okubeera nti agenda mu hijja, yeeteeseteese okubeera nti agenda ku nnyumba ya Allah, yeeteeseteese okuba nti ebigambo by'agenda okwogera labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik inna alhamda wa ni'mata laka wal mulk la sharika laka. Ebigambo ebyo biba byanukula omulanga Allahu jalla wa ala gwe yalagira Ibrahim alayhi salam n'amulagira nti beeranga okoola abantu bonna mu nsi zonna ez'enjawulo, e Uganda, e Syria, mu nsi zonna n'amugamba wadhin fi nnasi bilhajji yatuuka rijaala wa ala kulli dhamir yatina min kulli fajjin amik. Allahu jalla wa ala yalagira nabbi Ibrahim alayhi salam tikoola abantu bilhajji bajje ku nnyumba eno ey'ekitiibwa, yatuuka rijaala bajje abasajja, abantu bonna bajje, wa ala kulli dhamir yatina min kulli fajjin amik, bajje nga beebagadde. Waliwo abajjira mu nnyonyi, waliwo abajjira ku mazzi, waliwo abatambula mu ntambula yonna. Bwe tuba tugenda e Makka osanga bano bakozesa Qatar Airways, bano bakozesa Sudan Airways, bano bakozesa Ethiopia, bano bakozesa Uganda, bonna nga bazze naye nga bazze okwanukula omulanga gwa nabbi Ibrahim alayhi salam bw'abeera nti Allah amulagira abantu bave mu ebule n'ebwoya. Era bwe tubeera e Makka ebiseera ebisinga olaba bano bavudde China, Bangladesh, olaba n'ensi ng'ezimu gwe nga gwe
toziwulirangako oba nga tolowooza nakulowooza nti era n'ensi ezimu zoolaba ozirabira ddala nga togenda oyinza n'obutafuna mukisa kubeera nti okola ki ogendayo naye nga wonna wonna bonna bazze nga bazze mu Makka bazze okubeera nti bakola hijja ey'ekitiibwa. So wano omuntu okubeera nti kyongera okulaga obukulu obwa hijja n'okulaga nti alhajji Allah okubeera nti atulalikako ibaada ya hijja, ibaada ya njawulo nnyo, ibaada ya ttendo nnyo. Kyobalaba nga ye Allah ow'ekitiibwa yabeera nti mu Qur'ani ey'ekitiibwa yagyogerako mu ssuura nnyingi nnyo. Mu Suuratul Baqara ogenda kuwulira nga mulimu aya za hijja, alhajju ashhurun ma'luumaat faman farada fiihinna alhajja falaa rafatha inna safa wal marwata. Aya za hijja nnyingi nnyo eziri mu Suuratul Baqara. Suuratul Al-Imran mwonna Allah ayogera ku hijja, Suuratul Maa'ida Allah ayogera ku hijja, Suuratul Tawba Allah ayogera ku hijja, wa Suuratul Hajj. Waliwo ne ssuura nnamba era nga butuufu oba weegenderezza Suuratul Hajj mu Qur'an temulimu Suuratul Salah, Suuratul Zaka, Suuratul Siyam oba Suuratul Sawm, wabula mulimu kye bayita Suuratul Hajj okwongera okulaga obukulu obwa ibaada gye tugendako, obukulu obw'empagi eno ey'okutaano kuba ne ziri nazo mpagi n'okuba nti Allah kyateekawo nti Suuratul Salah naye wano ku hijja n'ateekawo Suuratul Hajj. Lwaki kyoba olaba nga bwe tunaaba tuli mu hijja tugenda kulabira ddala ng'amateeka gennyini Allah avaayo okusinga mu mpagi zonna endala, ku mpagi z'esswala, zaka. Ku hijja yavaayo ebintu ebisinga n'abyeexplaininga n'alagira waatimmul hajja wal umrata lillah faman farada, n'agenda nga mu maaso alagira nti perform hajji, nti kola hijja ng'ogikola kulwa Allah, n'akulagira otaba olina okukola hijja, n'akulagira mu mbeera yonna yonna. Teri ibaada eringa hajji nga Allah avaayo n'annyonnyola n'agezaako okuexplaininga buti omuntu bw'akola hijja, ne nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallama n'ajja ng'agezaako okubeera nti amayiriza n'okugamba abantu nti nno bannaye khudhu anni manasikakum, mukole nga bwe mundaba nkola ki, nga bwe mundaba nkola emikolo gya hijja. Naam, ekigendererwa ekisooka mu mpagi eno eya hijja at-tahqiq tawhid wal ikhlas lillahi azza wa jalla. Okusookera ddala hijja eno etuyamba okubeera nti twongera okubeera nti kuba yo hijja Allah yagitulalikako kubeera nti eyongera okutukakasa n'okutunywereza mukakasa nti la ma'budu bihaqqi illa Allah, teri asinzibwa mukafu okusinzibwa okujjako Allah. Okakasa empagi esooka mu mpagi ez'obusiraamu, an tu'min billahi mu mpagi ez'obukkiriza, an tashhada an la ilaha illa Allah anna Muhammadan rasulullah mu mpagi ez'obusiraamu, kubeera nti omuntu akakasa nti teri asinzibwa mukafu okusinzibwa okujjako Allah. Kyoba olaba nga ne tunaaba twogera tujja gamba labbayika la sharika laka labbayika, mazima ddala Allah nnyanukudde era nkakasa nti teri Allah kyonna kikwefaanaanyiriza, teri Allah kyenkugattako, nkakasa nti nsinza ggwe bw'oti, iyyaaka na'budu. Mutuufu oba mu Qur'ani ng'oli ku Suratul Fatiha olaba ebintu bya njawulo nnyo. Allah atandika n'amatendo n'agamba alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim, amatendo amajjuvu g'ekitiibwa Allah rabbil alamin, omulezi w'ebitonde byonna, arrahmanir rahim, w'ekisa ekingi era omusaasizi, maliki yawmiddin, kabaka olunaku lw'enkomerero. N'agenda mu maaso wano aba atandise, wali asoose kulaga sifa ze, ebitendo bye, ekisa kye, byonna byonna. Then wano najja iyyaaka na'budu, wano gwe kennyini ogamba iyyaaka na'budu, mazima neesinza gwani Allah. Wama khalaqtul jinni wal insi illa liya'budun, tukomawo nga tugamba bannaayi ffenna Allah atuteeka ku nsi kuno tubeere nga twesinza ye, tubeere nga tukakasa nti teri asinzibwa mukafu okusinzibwa okujjako Allah. Iyyaaka na'budu wa iyyaaka nasta'in, n'olaga nti Allah gwesigamira. Byonna ebiri mu Qur'ani ogenda okubikkaanyaako, okula essala, zaka, byonna 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 olina kubeera nti okakasa iyyaaka na'budu wa iyyaaka nasta'in, teri asinzibwa okakafu okusinzibwa okujjako Allah
era teri muntu yenna yina gwena kwesigamira okujjako nga wesigamira ni Allah. Batugambira nti faidha sa'alta fas'alullah. Omwana Adamu yenna oba otuuse okusaba saba Allah ow'ekitiibwa. Allah atugamba mu Qur'an ey'ekitiibwa era nga wano Allah abeera nti agezaako okulaga nti al-hajj okulaga nti hijja nga yo hijja ezimbibwa ku musingi ogwa tawhid. Ekigendero ekisooka kubeera nti abantu bategeera, okubeera nti abantu balaba titeri asinzibwa okujjako Allah. Ne Allah yali alagira Nabbi Ibrahim alayhi salam ng'atugamba wa idh bawwa'na li Ibrahima makana al-bayt an la tushrik bi shay'a wa tahhir bayti lit-ta'ifin wal-qa'imin wa ruk'i sujud. Nti Nabbi Ibrahim alayhi salam yali amulagira okubeera nti azimba ennyumba eno ey'ekitiibwa, ennyumba Kaaba, ffenna gye tugenda okubeera nti tukola ki? Ffenna gye tusaba Allah ow'ekitiibwa atutuuseeko, naddala ffe abagenda mu hijja inshallah tusaba Allah ow'ekitiibwa atusobozese tubeere mu abo abagenda okubeera nti tugiraba tugituukako tukola emikolo gyayo ng'ekiteekebwa okubeera nti gikola. Naye yali amulagira nga wali mu aya eri wa idh yarfa'u Ibrahimu al-qawa'ida min al-bayt wa Ismail rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim. Kyamulagira okubeera nti azimba ennyumba eno nti already ennyumba tyaliwo, ekifo kyaliwo already, ne ekifo kyaliwo era Ibrahim alayhi salam bwe yali amulagira ebimu kyamubeera nti kimulagiza okubeera nti azimba ennyumba an la tushrik bi shay'a, okubeera nti olumala ogizimba abantu bonna ebanaaba bagyetooloola bakimanye nti tebateekebbwa kubeera nti bagattako Allah n'ekintu kyonna ekirala. Wa tahhir bayti lit-ta'ifin, n'okubeera nti agitukuza eri abantu abagenda okubeera nti bakola twafu bagyetooloola, wal-qa'imin n'abagenda okubeera nti bagiyimirako, n'abagenda okubeera nti bakola bakutama ku nnyumba eyo, n'abagenda okubeera nti bakola sujud, bimaana abagenda okubeera nti basemberera ennyumba eyo okubeera nti basala. So kyongera otulaga nti ennyumba eyo yazimbibwa ku musingi ogwa tawhid ogw'okuba nti neera n'ennyumba eyo yazimbibwa ku musingi era gwe bayita ikhlasi lillahi ta'ala, okubeera nti omusingi gw'omuntu okubeera nti akola ng'akola lillahi jalla waala. Era kyeraga lwatu nti mubigendererwa bye tufuna omuntu ng'agenze mu hijja osooka kujja mu Qur'an Allah gy'atugamba atimul hajja wal umrata lillah. Allah atugamba nti n'omukole hijja ne umra nga mubikola ku lwange. Lwaki Allah akikola bw'ati? N'agamba atimul hajja wal umrata lillah kuba Allah mu aya ezimu waliwo yagamba aqimu ssalata wa atu zakata, naye teyagamba ku aqimu ssalata lillah oba wa atu zakata lillah. Naye wano ku hijja wa atimul hajja wal umrata lillah Allah akyogera bw'ati kuba mu mirembe egya jahiliya nga tukimanyi obulungi, eyo Kaaba nga mugiraba abantu baali bakola tawaafu naye nga ejjuddeko amasanamu, ejjuddeko amasanamu ge beesinza nga obusiraamu tebunabakola ki? Obusiraamu tebunaba kubeera nti Allah asindika ekitiibwa Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Era nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam okulaga nti eno ennyumba olina gigendako ng'ogigendako lillah olwamala otumibwa, Allah n'abeera nti agamba abantu bonna abagenda okuddamu okubeera nti bakola hijja etali yabajahiliya bakole wa atimul hajja wal umrata lillah, bakole hijja n'umra nga babikola kora Allah jalla waala. Ontuddeho okubeera nti wama umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu ddiini, nti omulimu gwonna gwonna balina ogukola nini yentuufu ng'okukola Allah okubeera nti akusiima. Kyoba olabanga mu ddwa zitukubiriza abantu okubeera nti basaba Allahumma in dakhala shaqqa wa nifaq, kyayi Allah obunanfuusi wa riya n'okubuusabuusa ebiyingira mu mulimu guno gwe ngenda okukola ogwa hijja. Nkusaba Allah obeere nga onsaasire onsonyiwe, obeere nga obukkiriza inshallah ta'ala, obeere nga obinziyiza ebyokubeera nti nyingizaamu riya mulimu gwe mba ngenda okukola. Naam. Al-maqsad athani, ekigendererwa ekyokubiri kye tufuna mu hijja, abantu abagenda okukola hijja, tahqiq maana al-ubudiyya wal inqiyadu lillahi subhana, twongera okulaga obukulu
okulaga nti mbutuufu tuli baddu ba Allah. Twongera okulaga amakulu g'ekigambo nti al abdullah, nti ono muddu wa Allah. Era kyolekera nnyo mikolo egya hijja, mithla zina amal al hajj, nga ki? Ekisooka kyolekera mu kwambala ihram. Kyongera okulaga nti bannaye tuli basiimu, tusiimye ne Allah kyakoze eki, tusiimye ne Allah kyatulagira okubeera nti omuntu yenna yenna. Kyongera okulaga obugonvu nti nze ndi muddu wa Allah, ntya nti ngenda kuba wemba ngenda mu hijja, nina empagi twagamba empagi ziri nnya, ng'empagi esooka al-ihram, sigenda kuyitawo awo ku miikaati okuggyako nga nyambadde engoye bbiri. Ffenna twambala engoye bbiri. Ekyo kyokka kyongera okulaga nti ffenna tukkiriza Allah, tusiimye n'okusiima Allah kyatulagira tukole. N'oba wa kkala ki, n'oba wansi ki, n'oba oli mu status ki, n'oba oli mu mbeera ki, olina okwambala ihram ezo bbiri. Era bw'otazambala tumanya nti nno gwe waliwo ensonga enneekusifu ennyo ekugaanya okubeera nti ozambala. Naye ate gy'oba olina okukola ki? Gy'oba olina okubeera nti okola ki? Osalira amagezi. Naye ate omuntu yenna yenna agenda okubeera ku miikaati awo tateekebbwa kuyitawo kyekisooka. Era nakyo kiraga nti mu butuufu ndi mugonvu. Allah we yaŋŋamba okubeera nti siyita, ffenna tetuyiseewo. Twagamba nti n'abantu b'e Madina Dhul Hulayfa, waliwo abali mu Juhfa, waliwo abali Yalamulamu, waliwo abali Dhaat al-Iraq, mu bifo eby'enjawulo ennyo. N'ebyo ebifo byonna mu biseera ebya hijja olabira ddala abantu nga bonna bagenda okuyita sayidi eyo, tebagenda kuyita ku ekyo ekifo, okuggyako nga baleese nniya, bambadde n'okwambala, bayingidde n'emizizo. Bwe tuvaawo okulaga era agundi, okulaga ubudiya, okulaga nti ndi muddu wa Allah, ndi mugonvu eri Allah, kyolekera nnyo mu hijja. Mu tawaafu, bwe mutuuka mu tawaafu mwenna mulina okwetoola emirundi 7. Obaani kobe mu mbeera ki olina okubeera nti okola ki? Wetoola emirundi 7. As-Safa, asaayi bayina Safa al Marwa, ogenda ku Safa ne Marwa, awo wonna olaga. Tosobola kugamba nti nze ninda kuwa oli ankolere. Nze oli ajja kunkolera tawaafu, nti oli ajja kunkolera Safa ne Marwa. Nze nkoye ngenda kulako emirundi 3. Nze nkoye sijja kukola kino bwe kityo, abadan tosobola. Walukuufu bil Arafa nejjirawo ddala ekifaananyi ekyokuba nti tuli baddu ba Allah. Olunaku Allah lwe yatugamba olunaku olw'omwenda ffenna tubeera mu Arafa. Ezo empagi zongera okulaga l'obudiya nti omuntu mugonvu nnyo eri Allah ow'ekitiibwa, mugonvu nnyo eri Nabbi Muhammad, ebiragiro bya Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam byabeera nti atugamba kubeera nti tutuukiriza eddiini. So omuntu yenna wano okubeera Mina, Ramyul Jamarat, ogenda okuba amayinja n'okkiriza okubeera nti mu butuufu ennaku obudde Muzdalifa ne mukkiriza mwenna oba oli mu mbeera ki, oba oli mu status ki, mwenna ne mutambula nga muva e Muzdalifa ne mwolekera Mina, ne mwolekera ne mugenda mu biwaji, mwenna ne mugenda ne mukuba amayinja. Awo wonna wongera okulaga nti ffenna tugonze eri Allah ow'ekitiibwa. Ate nga teri sifa gy'agala ky'olaba nga Allah bwe yagamba subhana alladhi asra bi abdihi laylan min almasjidi alharam ila almasjidi al-aqsa. Allah we yasseeyo aya okulaga nti nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sayyid walad Adam, ow'ekitiibwa gwe tumanyi ow'ekitiibwa. Ebimu ku bitendo Allah bye yamutenda nabyo, ebimu ku sifa gy'amwogerako mu Qur'an yamuyita abdu, ekibeera nga kintu kirungi nnyo okubeera nti tuba bagonvu eri Allah. Era nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu hadithi mu bimu ku bigambo byayogeranga ng'ali mu hijja al-khusus yagamba labbaika bihajjatin haqqan ta'abbudan wa rifqa. Yagambanga nyanukudde Allah kubeera nti nkola hijja mu kukola ki? Bw'okubeera nti ngikola ta'abbudan, nga ngikoze nga Allah mu butuufu, nga ngikoze ta'abbudan, nga ngikoze kubeera nti Allah nkola ki? Gwe neesinza, kyewandagira okubeera nti nkola kye ngenda okukola
ngikoze ng'era ndi mudduwo era ndi muwulize eri ggwe era nga ngikoze nga bwe walagira mbeere nga ngikola. Buli kimu kye waŋŋamba nkole ngikoze nga bwe nnina okukikola. Waŋŋamba okubeera nti nkola twafu ngikoze, waŋŋamba okubeera nti ŋŋenda Swafa ne Maruwa mbikoze, waŋŋamba okubeera nti mbeera mu Arafa mbikoze, waŋŋamba okubeera nti mbeera mu Mina mbikoze. Ebyo byonna byonna byongera okukakasa ubudiya nti ffenna tuli baddu ba Allah. Allah ye yatutonda era Allah atwagala inshallah taala. So ekyo kigenderera kikulu nnyo okubeera nti omuntu akitegeera aba agenda okukola hijja inshallah taala. Ekigenderero ekyokusatu kye tufuna mu hijja kwe kubeera nti at-tanbih ala ahmiyati al-istidadi al-akhirah, okubeera nti omuntu mu butuufu yeetegereza al-istidadi al-akhirah, yeetegekera obulamu obugenda okubaawo nga Allah amujjuludde. Yeetegekera istidadi, okubeera nti weetegekera obulamu bwa akhirah. Era kyolekera nga Allah akugamba tazahwadu fa inna khayra zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Aya erira mu suratul Baqara. Allah watugamba al-hajju ashhuru ma'lumat faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj wama taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah watazawwadu fa inna khayra zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Allah agenda maaso n'atugamba nti ekigenderera bino ebigenderera tubigatte bibiri. Ekisooka kisobola okufunamu ekigenderera ekiramu eno aya al-hajju ashhuru ma'lumat faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Omuntu aba agenda okukola hijja, Allah atandikirawo wano nga akamugamba nti no hijja erina emyezi 3. Emyezi egyo egimanyikiddwa ash-shawwal, dhul-qa'da wa dhul-hajj. So omuntu yenna yenna aba agenda okukola hijja n'alaalikibwako okubeera nti akola hijja n'atandika emikolo gya hijja, takkirizibwa kubeera fala rafatha wala fusuqa, okubeera nti awogerawogera ebigambo ebitakwatagana, takkiriza kuwakana, takkiriza kubeera nti avuma, tokkiriza kubeera nti wenna ogera ekigambo ekitali kirungi. Tuddewo ku hadithi ya Nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam yatugamba man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khayra aw liyasmut. Nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam atugamba nti omuntu yenna akkiriza Allah n'olunaku lw'enkomerero ayogera ebirungi byereere, era aba talina birungi byakwogera kiba kiwuli n'akola ki n'asirika. Imam Shafi agamba nti la yunsabu al-qawlu ala saqit, agamba nti omuntu oba osirise nti tebagenda kubala ku kigambo kyonna ky'otayogedde. So kiba kirungi okusinga okwagala okubeera nti owakana, okubeera nti okola ki. So hijja ejja ekigenderero ekimu kubeera nti omuntu anaaba avudde mu hijja ng'amaze okubeera nti Allah amugambye okubeera nti tasamasoma na bigambo, takanawakana, tageya, talimba, tavuma, ng'amaze okubeera nti afuna ekigenderero ekyo agende nakyo mu maaso mu mbeera yonna. Era ne wanaatuuka ng'avudde emikolo gya hijja asuubira okubeera nti atambula bw'atyo yeeyisa bulungi. Olaba ng'ebiseera ebisinga omuntu akomawo wano nga hajji, omuntu n'agamba naye hajji munne yakyuka, hajji yayogeranga ebigambo bino bwe biti naye kati takyabyogera, hajji yakolanga bw'ati naye kati takyakola ki, takyakola bw'ati. Era kiba kya nnaku nnyo ng'ogenze e Makka n'ebigenderero bitegedde n'ogenda tugeze obadde weeyisa bulungi naye n'okomawo wano ate n'otandika okubeera nti ate by'obadde okola emabega era by'okyakola, awo oba totegedde gundi kigendererwa kyakutwala mu mikolo gino egya hijja. Kigendererwa kye tubaddeko ekyokubeera nti istidadi al-akhir, okubeera nti omuntu yeetegekera. Era Allah amayirizamu Allah nga watazawwadu, nti bannaayi Allah agamba weesibire entanda fa inna khayra zadi taqwa. Era entanda esinga entanda erimu okutya Allah jalla waala. At-taqwa teri kintu kisinga. At-taqwa imtithali al-awamir, kwekola emirimu Allah gy'abeera nti alagira n'okweziyizaako emirimu Allah gy'abeera nti akola ki, atukingiriza, atubeera nti atugaana.
okubeera nti okola emirimu Allah gye yalagira as-sala, hijja ngero gy'ogendako, okudhikirillah, okubeera nti ogerako Allah, embeera yonna emirimu emirungi gyonna etumanya al-halal bayyin wal-haram bayyin, emirimu nga giri Allah agikkiriza, Allah agitwagira gitegeerekeka, n'egyo Allah gye yatugaana nagyo gitegeerekeka. So omuntu yenna fa inna khayra zaadi taqwa wattaquuni ya ulil albaabi, Allah atulamira n'okubeera nti tumutya, okubeera nti so omuntu yenna aba agenze e Makka alina okitegeera nti mu butuufu ali mu mbeera ey'okubeera nti yeetegekera yawmul qiyaama, yeetegekera embeera ya akhira. Allah agenda mu maaso n'okulaga era ebigendera bye tufuna mu hijja, mulimu al-hathu ala ta'dhim sha'irillah, okutukubiriza okubeera nti ta'dhim sha'irillah, okubeera nti ebifo Allah byatugambye nti byankizo byanjawulo tubiwa ebitiibwa, tubiwa respect, tubifuula nti byanjawulo, tukitegeera nti byanjawulo, kuba kyeraga bulungi nnyo omuntu aba agenze mu hijja yongera okutegeera Makka, ti Makka wanjawulo. Inna awwal bayt wudha linnaasi lalladhi bibakkata mubaraka wa hudan lil alamin fihi ayatun bayinatun maqamu Ibrahim waman dakhalaha kana amina. Ayongera okutegeera obukulu bw'e Makka, ayongera okutegeera Kaaba nti yakitiibwa, ayongera okutegeera Madiina nti yakitiibwa kuba mulimu owekitiibwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mulimu ma baina baiti wa minbari, mulimu ekifo Allah kyagamba rawdatu min riyadil janna Madiina. Agenda mu maaso nayongera okutegeera al-Arafa, al-wuquf bil Arafa, waanabeera mu Arafa ajja ategeera nti Arafa kifo kyanjawulo nnyo, bifo bya mizizo ebyenjawulo nnyo eby'Obusiraamu. Ajja ategeera Mina, ti Mina kifo kyanjawulo nnyo. Omuntu yenna kyova olaba ng'era mu aya Allah atugamba dhalika man yu'adhim sha'airallah fa innaha min taqwal qulub. Allah agenda mu maaso n'atugamba abo bonna kuba osooka n'ogenda mu myezi n'ojja respect Shawwal, Dhul-Qa'da, Dhul-Hajj, n'odda ku bifo Allah by'ogenda ogendamu. Ngenda genda e Makka, then oluva e Makka ngenda kugenda e Mina, Arafa, Muzdalifa, awo wonna nga ndi mugonvu eri Allah, nga nkitegedde nti ebifo bye ndimu bifo bya mizo, bifo bya nkizo nnyo mu ddiini yaffe ey'Obusiraamu. Era Allah agenda mu maaso n'atugamba mu aya dhalika man yu'adhim sha'irillah fa innaha min taqwal qulub. Omuntu yenna abeeranga nti okitegeera n'obeera nti emyezi nga gye egya hijja ogirespectinga Shawwal, Dhul-Qa'da ne Dhul-Hajj, n'obeera nga mu butuufu era bw'otuuka mu bifo Makka, Muzdalifa, Arafa tobiwa respect, obiwa nti bya bitiibwa nnyo, obiwa nti binene nnyo, byanjawulo nnyo. Fa innaha min taqwal qulub, kiri mu abo abatya Allah mitima, kiri mu mutima gwo nti otya Allah. Fa innaha min taqwal qulub, obamu abo abatya Allah. Era twegaira Allah, ya muthabbita al-qulub wal absar thabbit qulubuna ala dinika, ya muthabbita al-qalbi, ya muthabbita al-qulub wal absar thabbit qalbi ala dinika. Allah tumwegayirira nga tumusaba Allah abeerenga omutima gwaffe n'emitima gyammwe mwenna abatulaba no ku Labbaika Global Media, aginywereza ku ddiini y'Obusiraamu, aginywereza mu kubeera nti mutya Allah ow'ekitiibwa. Ekigendererwa ekirala bye tusembyewo nabyo, ekigendererwa kye tusembyewo nakyo kyakubeera nti mu butuufu at-taqid ala ruh al-musawat baina an-nas. Mu butuufu omuntu yenna agenda e Makka agenda mu maaso n'akiraba nti oba ogenda kukola hijja eyongera mu maaso n'okulaga nti ekigendera Allah kyali atwagalamu kulaga nti al-musawat, kulaga nti inna Allah la yanzuru ala ajsamukum wala ala alwanukum walakin yanzuru ala qulubikum wa inna akramakum inda Allahi atqakum. Allah kwongera mu maaso tulaga nti mutuufu Allah tatunira kala, tatunira race, tatunira kiki. Oba olaba nga obeera e Makka genda kulaba ffenna twambadde kyekimu, genda kulaba omweru, omuwarabu, omuchina,
fenna tuzze kukola ibaada emu. Mu Arafa fenna tugenda kuba mu Arafa. Buli omu ateekebwa okubeera mu Arafa, n'oba prince n'oba mulangira n'oba president n'oba ki. Bwe tunaabe Muzdalifa buli omu ateekebwa okubeera Muzdalifa n'oba ani n'oba. Bwe tunagenda Almabitu okubeera nti omuntu alina okusula e Mina, alina okubeera e Mina. Fenna tulina okubeera nti tukola ki? Tubeera e Mina. So mu mbeera yonna nti Al-Hajj omuntu hijja eno Allah agitulalikako okubeera nti eraga al-musawat baina an-nas, okubeera nti eraga nti bannaaye kandibadde tetweraga. N'atambula nga boostinga, n'atambula nga yeeraga, n'atambula nga yalaba wa kitalo, n'atambula nga ye banne abalaba nga aba wansi. Tekyandibadde bwe kityo. Omuntu yenna yandibadde amanya nti al-muslimu, nti omusiraamu yenna muganda musiraamu. Era kyeraga lwatu obeera e Makka osanga ono n'ono balina entegeera njawulo, naye nga wonna essaawa eyo bonna bakwatagana kuba bali ku ki? Bali ku ibaada y'emu. So omuntu yenna abagenda mu hijja akimanye nti ebimu ku bigendererwa byagenda okusanga e Makka byakubeera nti al-musawat baina nas, okubeera nti abantu ffenna Allah atutonda nga tuli iko, era Allah kyatunuulira kyokka atqaakum, ani asinga okubeera nti akola ki? Amutya. Ani asinga okubeera nti asoma Quran, ani asinga okubeera nti ajjukira Allah, ani asinga okubeera nti asaala, ani asinga okubeera nti ajjumbira emirimu Allah gy'abeera nti alagira. Kyo Allah kyekyawula omuntu ku muntu munne, naye bisigadde byonna Allah abitunuza n'alaga nti nno nga Allah bw'akulabikako esswala, bw'akulabikako tawaafu, bw'agiralikako omuntu yenna omulala ali mu status yonna. Kyekisembyewo nakyo kyakubeera nti al-maqsad, okubeera nti ekigendererwa ekisembayo kyakubeera nti Allah ayagala akiipingire omutima gw'omusiraamu, qalbil muslim bi dhikrillah, ogukipinga nga gwogera ku Allah, nga gutendereza Allah. Ala bi dhikrillahi tatma'inna al-qulub. Mutuufu mu kwogera ku Allah ogamba subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar, ogamba la ilaha illallah. Gwe tokyegendereza nti hijja butuufu nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam bwe bamubuuza nti mulimu ki ogusinga okubeera nti mulungi nnyo, era hijja nga yo ekifuula okubeera nti yanjawulo nnyo, mwe musinga ibaada Allah gy'asinga okwogerako ennyo, yayogera nnyo abantu babeere nga bakitegeera nti ekigendererwa kyakubeera nti bajjukira Allah. Allah atugamba faidha afattum min arafatin fadhkuru llaha inda al-mash'ari al-haram. Agamba nti n'abantu banaaba nti bamaze bavudde mu Arafa beeyongerayo bagende Muzdalifa, wonna bagenda kubanga kye bakola wadhkuru llaha kama hadakum, bagenda kuba bajjukira Allah nga bamwogerako mu njogerako ennungi, subhanallah labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik inna alhamda. Wano ovudde emikolo oleese enniya labbaik allahumma umratan mutamatta biha ila alhajj, awo wonna n'otandika nga dhikiri ekigambo ky'osinga okwogera labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik. Wonna Allah n'agamba adhin fi nnaasi bilhajji yatuuka rijaala wa kulli dhaami yaatina min kulli fajjin amiq liyashhadu manafi'a lahum wa adhkuru isma Allahi fi ayyamin ma'lumaati. So weegendereza aya zonna ezisinga mutuufu abantu bonna bandibadde bakimanya nti empagi za hijja nga wetuzoogera tandibadde twogera ku mwoyo guno, kuba mu butuufu dhikrillah, okwogera ku Allah gulinga mwoyo gwa hijja ne umra, era bye bisinga okubeera nti bikolebwa mu Arafa, Muzdalifa, mu mbeera yonna. So mu bufunze inshallah ta'ala twaagadde tubeere nti twejjukanya ngeri ffenna essaawa zino n'oba tugenda Makka n'oba tugenda mu hijja, saba Allah ow'ekitiibwa omwaka ogujja akutwale oba emyaka egiddako inshallah akutwale. Naye essaawa zino zakubeera nti gino emyezi ebintu bye twandibadde tusinga okukola twandibadde era twongera amaanyi mu dhikrillah, mu kwogera ku Allah. Wa afdalu dhikri tilawati al-Qur'an, ate dhikri esinga ffenna gye tumanyi obulungi yakusoma kitabo kya Allah Qur'an. So mu mbeera yonna saba Allah ow'ekitiibwa abeere nga etujjukanya nabyo
abeere nga bituwamu obulungi, abeere nga ewatateredde abeere nga atusonyiwa, byeterezezza abeere nga ayongera okubeera nti abituusa ku bantu bonna babeere nga baganyulwamu inshallahu taala. Subhanaka Allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Alhamdulillahi rabbil alamin.